Namutebi Florence ayambe mu novena yaabwe basobole okugimalako obulungi basobole okutuuka ku lunaku lwabwe. Basabira emyoyo gy'abaganda baabwe Margaret Nakku, Juliet Kizza, Mukyala Mugalu, Josephine n'emyoyo gyonna egiri mu Purgatory. Abo be beesabidde emmisa mu ngeri ey'enjawulo. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Abooluganda tweyatule bwe tuli aboonoonyi tuva tusobola okusoma obulungi mmisa eno. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwa ebibi byaffe, atuuse ne mu bulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama ggwe omusaasizi, ayi Kristo ggwe omusaasizi, ayi Mukama ggwe omusaasizi. Twegayirire. Ayi Mukama tuwe erinnya lyo okulissaamu ekitiibwa bulijjo n'okulyagala, kubanga abantu bo b'omaze okunyweza mu kukwagala tolema kubakuuma. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama yagoba Isirayiri mu maaso ge ne wasigalawo ekika kya Yuda kyokka. Bye tusoma mu kitabo ekyokubiri ekya Bassekabaka omutwe ogw'e17 okuva ku lunyiriri olwokutaano okutuuka ku lw'omunaana n'omutwe ogw'e13 okuva ku lunyiriri olw'e15 okutuuka ku lw'e18. Olwatuuka Salamasa kabaka w'Abayisirayiri n'ayita mu ggwanga lyonna
n'ayambuka mu Samaliya n'agizindira emyaka 3. Mu mwaka ogw'omwenda ogwa Ozeya kabaka wa Siriya n'awamba Samaliya. Abayisirayiri n'abasengulira mu Siriya n'abateeka mu Hali ne Aberi okumpi n'omugga Gozani mu bibuga by'Abamedi. Amanyi kwe kyava, kubanga abaana ba Isirayiri baali bazzizza omusango eri Omukama Katonda waabwe eyabaggya mu nsi ey'e Misiri mu mikono gya Falaawo, ate bo ne basinza balubaale ne babagoberera. Empisa z'abamawanga gye yali azikirizza, nga nabo bennyini ne bakabaka baabwe balaba, kuba nabo bwe baakolanga. Mu Isirayiri ne mu Yuda Omukama n'agenda ng'alambula ng'ayita mu balanzi ne mu Omukama abeere nammwe. Ebigambo ebirala bya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti mulekenga kulamula ne mutaliramulirwa, kubanga nga bwe mulamula bannammwe nammwe bwe munaalamulibwanga, n'olugero lwe munaagererangamu bannammwe lwe muligererwamu. Naye ekikukengesa akasubi mu liiso lya muganda wo gwe n'otalaba kisiki ekiri mu liryo kiki? Oba kale ogamba otya muganda wo nti kankugye akasubi mu liiso, so nga mu liryo mulimu ekisiki? Oli mukuusa nno. Sooka wejje ekisiki mu liiso lyo, awo w'onoolabira okuggya akasubi mu liiso lya muganda wo. Ebigambo Evangeliya ya Mukama waffe Yesu Kristo wano omye. Bakristo ba Katonda, Mukama bw'amala okweronderamu abantu be okubajja gy'abajja n'atambula nabo, tayagala bamuveeko. Abantu bano Abayisirayiri nga tuludde mu ssomo erisooka, era kirambise bulungi nti Katonda waabwe ayabaggya mu Misiri n'ajja ng'abatambuza ng'alina gy'ayagala okubatuusa. Baategeera nti Katonda omu bw'ati abakoledde ebyewuunyo, abakoledde buli kimu kyonna kyonna, n'abatuusa gy'abatuusizza. Yajjanga ng'abagoberera, ng'abakuuma buli kimu kyonna, era n'abagaana n'ebyo bye batalina kukola. Ekimu ku byo yali yabagaana okusinza bakatonda abalala be boogedde mu ssomo erisoose. Bakatonda ki abo be boogedde? Bamudde muwuliriza. Mukulu Jjuuko essoma lisomye bulungi. Bakatonda ki bagambye mu ssomo erisooka nti yabagaana kumusinza bakatonda abo? Balubaale, abyogedde bulungi wano. Naye ate bo Abayisirayiri bwe batambula ebbanga
ne beegatta n'abantu abalala bangi ne basanga eyo ne batandika okukoppa abalala bye baakolanga. Oba oliawo byabantu bali batebabimanyi ebyabisibya nga bamanyi Katonda waabwe omu, naye kyabaleetera obuzibu mu mawanga amalala ge bagenda beegatta nabwo bwe basinkana eyo ne balabawo bakola bwe bati nabo ne bakopperera ne bagenda. Era tulidde ng'agamba olw'okuba nti baakola ekyo Abayisirayiri n'asooka abejja mu maaso kubanga baakola ekibi ne basinza bakatonda abalala, n'asigaza eggwanga eri limu mu maaso ge erya Yuda. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti bwe tukola ekibi Katonda ne tumuvaako ne tutagobera mateeka ge, naye asunguwala n'agamba bamusazeewo okukola ekyo mugende, n'alondamu ababi bokka abo abaagondera amateeka ge. Naffe tuyinza okuba naddala Abakristo bwe tubatizibwa tufuuka ggwanga ddonde. Tufuuka ggwanga ki? Tufuuka ggwanga ddonde eryebonanye, n'atuggyayo mu nsi n'atukuŋŋaanya ne tutandika okutambula mu mateeka ge ng'ag'Abakristo. Naye naffe bwe tudda eyo ne tudda mu abo abatali babatiza abo bwe bato abali eyo ne tukopperera ate empisa embi. Empisa embi ezo era bye bino byayogedde: okugenda mu balubaale, okugenda mu mayembe, okugenda mu biki, mu bandoga. Ajja twesamula naffe, ajja twesamula nga yakoze Abayisirayiri. Batuyigiriza empisa embi, olw'okuba bali bakola bino nabo ne batusikiriza mu ki, jangu tukole kino, jangu tukole kino, kijja kuyamba. Katonda waabwe ne tugenda nga tumuvaako. Ne Yesu byatugambye nti tolamulanga munno, tokola ki, kubanga ensi bw'ekola. Naye ffe atugamba mu bwana bwange obwebunanye temulamulanga balala. Bamwe bw'osongamu munno bw'oti nti gundi ggwe oli kikazi kyenzi ggwe, zino engalo zino endala bw'okola ziba zisonze ku ggwe nti nno naawe adde osonga kw'oli, naye sooke weekoleko bulungi, wejje ku kikuliko otereere byonna olambike abalala bulungi. Nti bannaye temukola kino. Genda maaso n'ekiramiro kya misa kyaffe kino. Mukama atuwedde ema ey'okunywera ku mateeka ge. Ffe obwana bw'alonzeemu bambi yalondamu kusigaza Abayuda bokka, kika kya Yuda. Bali n'asooka abeesuubiwa naye badde oluvannyuma nga beenenyezza. Naye ffe bakyawadde omukisa nga tusobola okujja gy'ali ku makya gano ne tumunoonya, tusigale nno waali ate atuwe bye twetaaga. Mukama abeere nammwe. Katonda byonna tumuwozese.
baganda bange mwegayire katonda kwatumuza abantu asime ekitambiro ze nammwe tikumuweereza. Twegayirire ayi Mukama kwako ekitambiro eky'okukutenda n'okukuddaabiriza kyo kitukuze bye twegomba muli munda lwe tunabikuweereza nga bikusanyusa. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mu kuviira n'okulokoka. Gwe Paaka omutuukirivu. Ffe okukwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala. Kigambo mwe wakolera byonna, gwe watutumira aba omulokozi omununuzi. Yagwa mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, ombeerevu n'amuzaala. Olw'okutuukiriza ggwe ky'oyagala n'okukufunira abantu abatuukirivu, yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira. Kyetuva twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twogera n'eddoboozi limu nti mutuukirivu. Osaana waggulu eyo Mukama atenderezebwe. Osaana waggulu eyo. Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe nsolo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayidde ebirabo bino biweeko omwoyo bifuuke ebitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era agenda okwewaayo okubonabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mu mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti ne kaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyesa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tugeeza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza. Ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo, Mwoyo Mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama Keneza wabuli enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana wamu ne Paapa waffe Francis n'Omwepisikoopi waffe Pawulo Ssemwogerere n'abo bonna abaakwawulirwa mu bunnaddiini ne mu bufumbo obutukuvu. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira. Naddala be tusabidde mu kitambiro kya mmisa eky'olwaleero. Bakkiriza bajje gy'oyakaayakana mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna wagira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegayiridde. Tusaasire. Tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukugulumiza wamu ne Mali ombeerevu omutuukirivu nnyina Katonda n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusabidde obwedda bwonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paatiri, omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Mutuukirivu, mu Kristo ono mwete okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na bukitiibwa emirembe n'emirembe.
nga mukama waffe atukuuta ebyokutulokola n'okutulagira ne katonda mwene n'atulabira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu nga tulinda okwesima kuba tusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe yesu kristo. Ayi mukama yesu kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekidde emirembe mbawadde emirembe gyange totunda bibi byaffe naye amuso tukaze ku kukkiriza kwekerezyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala nga wangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu awulireko munne ng'amwagaliza emirembe. Wuuno akaliga ka Katonda, wuuno ajaadirira ensi, besimbi abayitiddwa ku mbaga y'akaliga. Omwoyo gwange ombi n'omusabya Kristo gikuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.
nze musumba omulungi obulamu bwange mbuwaayo okubeera endiga zange, Omukama bw'agamba. Twegayirire. Ayi Mukama omusaasizi, nga bwe tuzze obuto olw'okulya omubiri n'omusaayi ogw'omuwendo, tukwegayiridde ffe abasembera olunye tusembere nga ze tubuusabuusa kununulwa kwaffe. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Nziramu kubajjukiza olw'omubiri olw'omutima gwa Yesu. Lwe lunaku ensi yonna bwe yeetaba mu kusabira abasaaseredooti, lunaku lw'abasaaseredooti. N'olwekyo Holy Family Ministry yeegatta n'ensi yonna okusabira abasaaseredooti nga tubasabira ekikolwa kimu ekisapule basobole okukola ati okunywera mu mirimu gyabwe. Bagiyita the Global Rosary Rally for the Sanctification of Priests. So ensi yonna egenda kuba mu lujegere lw'essaala olw'essapule nga tusabira abasaaseredooti. Kati nga ffe aba Holy Family Ministry mu Uganda nga tujja kuba wano, tugenda kufuna ne prayer locations 3. Tugenda kwegatta n'ensi yonna, buli anajja okusabira busaaseredooti olwo ogenda kwegatta kweyunga ne Roma nabo balina essaawa ze bagenda okusabiramu sapule nga basabira abasaaseredooti. Lya ssaawa era Konge Parish kagigasse dda eri we bagenda okukola kyo okutaalingira bamanyi kino Konge Parish ku ssaawa 6 lwe bagenda okusoma sapule n'essaala ezigenderako okukola ekyama kya Pulisa then okusabira abasaaseredooti. Era essaawa ezo twaziweerezaayo dda bazimanyi. Then wano tujja kubeerawo ssaawa 6 ensambya ku parish tubeereyo ssaawa 9 Emunyonyo Uganda Mater Shrine tujja kubeerawo ssaawa 10:30. So tujja kubeerawo n'ebitabo bya misa mwawo naye ekintu ekikulu ennyo kwe kusoma sapule. So tubakubiriza muba musobodde nga bali muno kumpi mujje tusabire abasaaseredooti baffe. Mbeegayiridde omutima gwa Yesu mujja okule be bano kale mujje mwenna kababeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu kubake kati tusigale nammwe emirembe n'emirembe. Misa ewedde mugende mu ddembe lya Kristo.